Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Njagala okwebaza ggwe atambula naffe. Nina wano amawulire ge njagala okubanga nkutuusaako ggwe ampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Waliwo bannayuganda nga basinzidde mu mawanga agamu kwago gye basinziira okubanga ate gye baddukira. Bano nga badduka mu ggwanga erya Uganda olw'embeera ey'ebyobufuzi eri mu ggwanga erya Uganda. Balangiridde olutalo nti bbe byabwe bagenze mu nsiko. Kakati nno Ajjeno Yoweri Kaguta Museveni ebibye ne gavumenti yesse birungi. Bano simanyi oba bagenze kuyambako His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oba basazeewo bagende ku bwabwe, naye bino kye kino His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yategeeza nti gwasobola okugenda mu nsiko genda, asobola okukola kyonna ky'osobola kikozese. Kakati nno waliwo bannayuganda bano nga bo beevuddemu bagenze mu nsiko kubeera nga balwanagana ne gavumenti eya Ajjeno Yoweri Kaguta Museveni. Gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV, njagala kubanga nkusomera ekiwandiiko ekireese amawulire gano. Bano nno basinzidde mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ne babaako n'ekiwandiiko kye bateekayo ensi ebeere ng'ekiraba. Ekiwandiiko ekyo ngenda kubanga nkikusomera okitegeere era otegeere abasajja bano nsonga ki ze basinziddeko okugamba nti ffe kati okujjako Museveni leka ensonga eno tugitwale mu nsiko tuleme kubeera nga ate tugizannyiramu. Abagenda mu sayidi ey'akalulu, abagenda mu ngeri yonna esoboka mugende mu ngeri ezo, naffe leka tugende ku sayidi ey'ensiko. Nina wano ekiwandiiko bano kye batadde ku mukutu gwabwe era kyenjagala okubanga nkusomera olabe ddala determination gye balina na butya bwe bagenda okubanga bakikola. Amawulire gano gaafulumiddeko ne ku mukutu ogwa Nile Post official website yaabwe ennaku z'omwezi nga 8 omwezi ogw'Ekkumi mwaka 2024 zabadde ssaawa 11 n'eddakiika 27 akawungeezi ak'olunaku olwajjo. Bano abeeyise Coalition of Exiled Ugandans bakoze ekiwandiiko, ng'ekiwandiiko kino baakikolera mu kibuga ekimanyiddwa nga Kisangani oba akatundu akamanyiddwa nga Kisangani mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Baakikola ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi guno ogw'Ekkumi omwaka 2024. Bano ne balangirira nti ffe tusazeewo tubeere nga tugenda mu nsiko era ebyaffe tugenda kubikola nga tugenderedde okubanga ate tujjako oba nga tumaamulako gavumenti ya Ajjeno Yoweri Kaguta Museveni essaawa yonna. Era bwe kiba kyetaagisa kutuyita bayeekera mutuyite bayeekera, it is okay kubanga ffe tugenze mu nsiko. Kanzije nkusomera ekiwandiiko abasajja bano kye bawandiisa ekikambwe kye weetaaga okubanga omanya tubeere nga ate tweyongerayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okuvudda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, webale kubanga okyagoberera. Njagala kubanga ate nkuyitira mu kiwandiiko kino abasajja kye batadde ku mikutu egy'enjawulo nga balabula era nga bategeeza ensi nti ffe kati tusazeewo era tukkiriza okusinga okubonaabonera ku nsi gye tutamanyi, okusinga okubeera nga twadduka mu ggwanga lyaffe erya Uganda, leka waakiri tukkirize tufuuke abayeekera. Era bano bawandiisa ekiwandiiko kino kyogenda okuwulira nga kigenda bwe kiti. Mukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera, wuliriza nga bakiwadde omutwe ogugamba nti Coalition of Exiled Ugandans returning to our homeland by any means necessary, nti okudda eka mu ggwanga erya Uganda mu ngeri yonna esoboka, obanga tukubye emmundu obanga tuyise muki tuteekwa okudda eka. Baakiwandiika ng'ennaku z'omwezi 5 mwezi gwa 10 nga bwe nkugambye 2024 nga basinziira mu kitundu ekimanyiddwa nga Kisangani mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, nga bakiwadde omutwe ogugamba the Kisangani Declaration era ne bateekako n'emikono gyabwe nga bwe babaddewo nga bwe ngendo gikusomera nga bagamba we the exiled citizens of Uganda currently scattered in North America, South America, Central America, Oceania, Europe, the Middle East, Asia and Africa, having been forced to flee our motherland by the actors of the brutal
and the despotic national resistance movement regime, affirm our inalienable right to live in our country as free citizens. Nti ffe bannayuganda abaawaŋŋanguka ne tuva mu ggwanga eryaffe lennyini lye baatuzaaliramu ne tugenda ne tubeera mu mawanga agatali gaffe, bagamba nti bano beegasse wamu era beekuŋŋaanyizza okuva mu bannayuganda abali mu mawanga agali mu mambuka g'olukalu lwa Amerika, abali mu makkati g'olukalu lwa Amerika, abali mu kitundutundu ekimanyiddwa nga Oceania, abali mu maserengeta aga Amerika, abali mu lukalu lwa Bulaaya, n'abali mu mawanga ga Middle East, n'abali mu Asia wamu n'agamu ku mawanga agasangibwa mu Afrika, nga bagamba nti twawalirizibwa okubeera nga tuva mu ggwanga erya Uganda olw'embeera eya gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni gyetaddemu eggwanga lyaffe. Tetukyasobola kudda waka, tetukyasobola kubeera waka. Kakati nno n'olwekyo tusazeewo tukozese engeri yonna esoboka tubeere nga tudda mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Oba tukubye emmundu oba tuyise mu kkubo ki, tuteekwa okubeera nga tudda mu ggwanga lyaffe erya Uganda lye twazaalibwamu. Kugambye ekiwandiiko kino kitambudde ku mitimbagano egy'enjawulo, wabula wano ku mukutu ogwa Redison TV nga bw'eri nkola yaffe tulina okujja tubeere nga tukikuyitiratiramu obeere nga naawe omanya biki ebyogeddwa abasajja bano era basinziddewa era bo be baani nga bw'ogenda okuwulira. Tukyagenda mu maaso n'ekiwandiiko kino owuliriza. We are conscious of the fact that freedom, equality, justice and dignity are legitimate aspirations of all Ugandans, cognizant of our responsibility to contribute to the development of our nation in all spheres of human endeavor, impassioned by a common desire to promote, understand and cooperate among the various communities in Uganda to foster national unity, and convinced that translate this determination into a motive force in the cause of national progress, democracy and the rule of law must prevail. Bano nno nga bagamba nti tukimanyira tuli bagumu era tuli determined eddembe ly'obuntu, obwenkanya n'ebintu ebirala byonna, obulamu obulungi n'ebirala bifaananako bwe bityo byetaaga bulwanirirwa, era tugenda kukozesa ekkubo lino tubeere nga tulwanirira eddembe lyaffe, tulwanirira enkulaakulana mu ggwanga lyaffe, n'okulaba n'ensonga endala ze bataddewo, n'okuteekawo enkolagana wakati waffe ne bannayuganda bonna, tulabe nga tuzza eggwanga lyaffe engulu. Thus, desirous of seeing equity and justice flourish in our country, we have gathered at Kisangani, Democratic Republic of Congo, and founded the coalition of exiled Ugandans. Nti kakati nno owulira we bagambye mu kulaba nga tulwanirira eddembe, obwenkanya n'enfuga ya ssemateeka mu ggwanga lyaffe, tukuŋŋaanidde mu kitundu ekimanyiddwa nga Kisangani, nga kino kisangibwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo gye tusinzidde, ne twewa erinnya oba ne tuggulawo omukago ogwe tutuumye coalition of exiled Ugandans. Era tugenda kuba nga tusinziira eno okukola byonna bye tutegeezezza waggulu. Our singular mission is to mobilize and organize other exiled Ugandans to return home by all means necessary. Omulamwa gwaffe ogusinga obukulu ffenna gwe gw'okulaba nga tukuŋŋaanya bannayuganda bannaffe, nga tumobilizinga n'okukunga buli munnayuganda yenna gy'ali eyawaŋŋangusibwa okulaba nga tudda eka mu ngeri yonna esoboka. Our return shall be the end of General Yoweri Kaguta Museveni's brutal rule in Uganda. Uliza wano nga bagamba nti okudda eka kwaffe kujja kusalibwawo olw'amagenda ga General Yoweri Kaguta Museveni n'obufuzi bwe obw'omusibira mu bbwanga bwe bakiyise brutal. Bagambye brutal rule, obufuzi bwa NRM ne mukama waabwe General Yoweri Kaguta Museveni bwe bunaaba bumaze okuvaawo, naffe we kujja okulaba nga tufuna ku ssanyu ery'okudda eka mu ggwanga erya Uganda. Bano nno nkugambye basinzidde mu kitundu ekimanyiddwa nga Kisangani, era ne bakituuma the Kisangani Declaration ng'ennaku z'omwezi 5 gwa 12/2024, ne bassaako omukono. Babadde ababaka oba babadde ba members oba abayeekera, kambayita abayeekera, babadde abayeekera 57 nga bayina n'omukulembeze waabwe gwe bayise interim leader, era akakiiko ak'oku ntikko ke kaliko abantu bano wammanga, nga bano nno nabo bataddeko n'emikono nga bagamba ffe twewaddeyo okubeera abakulembeze mu kintu kino bwe giba giwunya gijja kuwunyira ffe. Wulira abataddeko emikono.
nga bagamba balina chairman ye Captain Okero John James, balina General Secretary amanyiddwa nga Lieutenant Tabitha Ndagire, balina omwogezi waabwe oba spokesperson bamuyise Dr. Susan Owori Vivian. Bano bonna nga bataddeko emikono gyabwe mu kye bayise the Kisangani Declaration 5th October 2024, ennaku z'omwezi ze baakoleddeko endagaano yaabwe eno ey'okubanga balwanirira eggwanga lyabwe nga basinziira mu ggwanga eryo erya Democratic Republic of Congo mu kibuga ekimanyiddwa nga Kisangani, ng'ekigendererwa kyabwe ekikulu nga bwe bagambye nti kujjako kumaamulako gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni n'obukulembeze bwe okulaba nga tuddeeka mu ngeri yonna esoboka nga bw'owulidde bwe nkutegeezeza gwatugoberera ku mukutu ogwa Red Zone TV. Ensonga eno abantu abamu badde bagitutte unserious, wabula amawulire gano gafulumidde ne ku mikutu egy'enjawulo. Omukutu ogwa Nile Post nga bwe nkugambye nagwo ne guteekayo nti Ugandan exiles plot to take up arms against government. Ti bannayuganda abawangangusibwa bamaliridde okukwata emmundu babeere nga bajjako gavumenti eya General Yoweri Kaguta Museveni. Amawulire ago ojja kugenda ku official website ya Nile Post, ojja kugasangayo era ojja kufuna ensonga y'emu nga bwe nkugambye wano ku mukutu ogwa Red Zone TV. Weebale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Mukutu gwe gumu tujja kuba tuli wano ate nga tukutuusaako updates ku nsonga eno y'emu, era amawulire gano gakuume butiribiri. Weebale kubanga okyagoberera tuwuliziganye mu updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru